senyonyi sente zafuna senyonyi afuna milioni oba ni milioni 7 ne masle yes obogamba nogamba kangene ndabe kusame moyo milioni 23 nga bwatyo madamu Fullfigure avuddeyo n'atabukira Joel Senyonyi nti afuna sente nnyingi nnyo bilioni 7 lwaki takwatayo milioni 2 n'agawa Sammy the Mighty Family. Nze nno ndaba newankubadde olwaliro nga batunuulidde Joel Senyonyi ndabanga abakyokoza pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga tukimanyi bulungi nti waliwo ebigambo ate ebiyita mu nkubo nga waliwo abagamba nti oyo Sammy alimba si mulwadde era waliwo eyavaayo n'agamba nti oyo Sammy ku ngeri gy'ayagalamu ssente asobola okukola ekintu kyonna naye kuba kukwata kambe kwesala asobola okupretendinga nti mulwadde kubanga abeera ayagala ssente n'ate ng'ebigambo byava mu nfanfe we baali basula bonna nga batambula bonna. Waliwo ekiseera ekituuka nga munnange ne wooba oyina ekintu ky'okoze oba ky'obala nga tolina gw'olina kubuulirako kubanga ekiseera kituuka ate ne bakwanika. Kati yavaayo n'ayogera ti ye struggle yagiyingiramu naye ye muli wa nsimbi era yeenoonyeza ssente taliko olwo. Kaakati awo kireetera abantu okuba nti babuusabuusa Sammy ddala mulwadde oba yakikola koze omwana yagamba nti oyo Sammy asobola n'okugenda mu ddwaliro n'agamba abasawo ki ekiyinza okuba nti kirwaza ensigo. Sammy musawo n'akimubuulira n'akikola. So amwana muyambako okujjanjabibwa. Nga tumaliriza ensonga ya Sammy abavubuka b'amagezi ku TikTok okwo abakyali ku mutimbagano. Ekyensobola okugamba abavubuka reality. Success and fair based on reason and reality katabo ka Ajamis Kigondo. Abantu abasinga balowooza nti sisoma katabo ako. Yoba Aji Kigundu yakawandika kafunamu. Yawandika kutaasa ffe. Nti success and fair based on reason and reality. Ndowooza muwulira asaba pamba. Tetujja kunyonyola asaba waaki. Tetujja kunyonyola nti kiki. Naye kye tugamba kyonna kwe kubaako ky'osobola okuyamba Sammy obulamu bwe ate busigale teri kiri waggulu wa bulamu. Maybe ate buli lw'oyamba Katonda nakyakuwamu. So abavubuka mukozese reality. Okulimba si kubinaye kasotandika okukkiririza mu birimba bwe bafusa abalabe kugwe kennyini omuntu. Oba otuusa okwedamejinga oba otuusa okwedaba nga Superman.